kati okitegedde kye nkugamba. Abasajja ngenda kyogera mu luzungu kuba lwe nsobola okukinyonyola omuntu n'akitegeera. Men don't keep what they love. Eno bagiyita kalakata. They keep what they like. Okategedde? Kyayagala osigaza. Omanyi ebintu bino byonna biringe bifaanagana lwakuba tetubiwa budde. Olaba obeera n'engoye n'otuuka n'ogaba nina engoye nnyingi ngenda zigaba. Engoye zisusse obungi olwo olinayo empya z'oguze. Okimanyi mwezi engoye enkadde z'oyagala ogaba olina z'olondamu n'oga ekitete kyange kino nkyagala nnyo kigira kisigala wano nga nkirabako. Nja kugira mmale nkyambalemukko. Kyokka ng'ate mu byogaba mulimu n'ebipya okukisinga. Nayo empale yange essaati yange eriyo yakutte mugigabe eyo essaati. Byonna bifulume n'oyita bano n'obaga mulonde engoye naye essaati gimpaleetereetereeterere. Kakati be basajja. Tebalina nnyo mulekwano gutiiriika. Kiba kizibu n'ogukulaga era oyinza okubeera awo n'olowooza nti omusajja takwagala. Naye nga ali awo, by the way, men don't know if even they love or not. Tebamanyi. Kyova olaba bagundi relationship coach bagamba you will keep a man who is willing to be kept. Bwakeera ku makya n'agamba kati lwawuma gwe njagala okuwasa. Ayina ensonga ze lwaki yakuwasizza si mukwana ebiseera ebisinga. They don't marry for love. Tebalinga ffe. Ne mwina love etirika. Naye ng'omanyi ffe love gy'eva. Ojja kufa bw'onoomanya. Okuba n'ekitonde ekikazi kyasiruwala. Naye era mulimu ffe abagezi. Ng'oggyeko naawo. Nanti kaakati singa evaawo singa abakasajja bamu abavubuka tebabasigulako bakazi. Ekireeta kiri okubasigulako bakazi. Seeta aba amaze ozifuna. Si bonna. Kati ng'ate anoonya amuwa. Nze ndabyeko abasajja abagamba nze omukazi wange muwa buli kimu n'emmotoka nagimugulira n'amafuta nga muteeramu. Naye namusanze nga yagenda mu kazigo n'omuvubuka. Abo bangi. Atalina kyamuwa golooza ki. Olowooza aba tayatidde abo tebatya bwavu. Batya butamala. Siwulidde? Omuvubuka asobola okukwatira ku mukazi n'amulinyisa Mount Everest n'amusigula. N'aleka ssente n'agenda. Kyokka ggwe omuwala ne bw'aba mulungi atya nga munda yayokyanga hot plate tasobola kujja ku mukazi wa nnyogoga. Omukuumira eno n'ono omunyogovu n'abeera eno. Nanti ng'obwongo bugamba nze engeri gyanjokya gye mwagala malayika alina n'abalala bayokya bamwagala. Ffenna tuliireko awo ekinnyogoga kyange nkiriko bwomu. 15 kibeereyo eyo. Men. Sinaga mutwala wange kugwa ddalu. Kati nze bwe namala obbayiga. Temukyannumya mutwe. Kuba nkutunuulira bwe nti ne mmanya kati ono alina ebisododo ono. Ebbali. Muwemu obudde asooka y'ekyange. Ogenda okulaba oba bimutama. Omanyi abasajja abakazi babaddanga mmere. Kyova olaba akuvaako n'afuna omulala n'amuvaako n'afuna omulala. Abakazi babaddanga mmere. Nze omusajja tannumya mutwe. Byannumanga luli nga nkyali muto naye kati nakula ne mbitegeera. Amudda. Nika wasita bakugaseko eri tunaakusobola. Nze ndaba olwaleero oli mulala si ye gwe mmanyi. Yenze. Yenze. Anti tebaagala biwulira ate we tuba tubibagamba. Omusajja bw'atandika okwewulunta mba mulaba. Ate n'omusajja yeewulunseyo wiiki naye tabula. Nanti baba bamutambuzzaayo wiiki era olumala okulya ogenda okulanga akomyewo ewaka abanga puusi. N'addayo mu mmeeza bwe yeetooloola bw'adda mu kabadde bw'agira ati bw'aba atambula n'alaba akalala n'asooka n'akagoba olukalya n'adda eka. Kati nze oyannumya omutwe.
Kumukutu kwe tuli tweyanza gemwe nabe kumira ku mukutu guno. Tronaz Media gwe mukutu amanya Tronaz. Tronaz Media. Tuli ne Rahuma. Labe ate kiki ekigenda mu maaso. Ani yanyigidde ani? Sebo wiki eno omwami yantaddeko erinnya lye ngenda tandika oddyanjula. Erinnya baali ntaddeko. Nze nkugambye erinnya baali ntaddeko gwe mama linnya lwe yanjula oliteekeko tulitandike. Ati nze nkugambye baali ntaddeko. Oyagala bandoge tolaba abagole bwe bakumuka ennaku zino olinafiira mu kyaki. Twalwawo bulwe okukisala ekigambo. Abantu baakuno tebabalaga birungi, tebabalaga achievement, bali mu kutta abaana b'abandi. Buli mugole avaayo ng'afa, omusajja bw'atafa mukazi yafa. Tetukyabalaga bintu byaffe. Abamu tebakyatuuka ne mu bidaala munna. Omwana n'afiira mu kyaki, omwana omuto. Kyokka nagenze owulira mbusimanya Ogayi akoze interview mbu omuwala yali tamulyanga nako. Mbu ate alina gwe yakyawa ate ye yaloga ono. Kakati omusajja akukyaya ate ologa mukazi gwafunye. Muloge Zubula eleme okustandinga up. Yes. Mulekerawo okutta bannammwe. Kati tekyenkanankana n'okutta omuntu. Abantu nkubuulire tekyenkanankana naye at least kati ate omusajja okumuggyako okugulu kwe okwokusatu okuyimirira afazaali omutta. Kyenkugambye nti oba tomuzze. Naye abamulamuza abaana abali mu kweraguza mutta abaana b'abandi mbabuulira sekiriba kyattaka mpawo atali kyambala nammwe mujja kufa essaawa yonna. Enjawulo kusookayo. Ate mbabuulira okufa kunyampalo kuva wano ne wa neighbor ne kusonga. Mbalamusiza abalabi ba Tronaz Media. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga n'okusharinga, mwebale kutematema banene baza abaana abatambuza waakawa. Mwebale bambi. Amanyi. Mukyala Kalyesuula. Yes. Rahuma Kalyesuula gwe tuli naye omupya oli Rahuma akomyewa. Bantaddeko erinnya Waziya. Naye maama leero olaba tubadde tuli mu bisibu byereere. Sibo kya mbayisaako lave no sibo kya bannange. Katonda leero bannange. Naye pantanke. Simanyi gye tunadda. Si munnyo nti buli maka mweguliddeya. Naye ng'era tetulina kyakukola. Nyongera obajjukiza omwami namweyalira ne mwebika ate muliko bwannamnigdown. Kiki? Neno program oba eno interview eneggwa. Ejja kuggwa. Kubanga embeera gye tulimu. Naye nga ffenaffe nange ijja kuyitirawo. Ngenda kuweterawo kweri ekkoona lyennyini. Yamweyalira n'amwebika. Kale tugende n'ekyo. Kyara Rahuma. Nate muliko bwannamnigdown. Naye nga lwaki ekibuuzo kiri nti lwaki abakazi abakaabagagga naffe abagagga betuwulira n'ogamba nti singa mbeeranga gundi naye nga maama gwe weegomba omwegombe ng'oliko omwegomba ku lulwo abakazi nga basusse obwenzi bakabagagga anti nammwe temukyalina maanyi mu kisenge mwe mulowooza bwe mwakola ssente mwamala. Waliwo omwana gwe nakola naye interview. Kyokka nze ekinewuunyisa abagagga tebalina maanyi ga mu kisenge. Kyokka ate n'obudde bwennyini bwe bafissaawo obutono ayungirire otwanyitwe abeeko kyakola kiyimirizeewo amaka. Ate obudde abumala mabaala mu sawuna na buwala butoototo buwala bw'ebbali buno obubawo obutunda eyo ku magalagi gye babeera buzibu ki? N'olowooza aba talina maanyi. Anti kye ŋŋamba n'otwanya otutono twalina. Kyolowooza tutono. Atumalira bweru.
kati gwe omusajja gwe mbambadde naawe ng'onneebagajja emyaka 215 olowooza mba simanyi maanyi go. Gw'okimanyi nti abasajja abagagga bangi balina basayidi chick naye nga ne sayidi chick gw'alina tali faithful ng'era maama omukyalo ow'ewaka lwa nsonga y'emu y'amaanyi. Nze nno mbawa amagezi abasajja abagagga baddiya. Nga we mupangisa ba driver ababavuga abakyala mu bapangisiza abavubuka ababa. Kale ba. Nindako mmaleyo. Mu bapangisiza abavubuka wuliriza nze mbabuulira. Kati ngenda kubuulira ekiva mu ekyo eky'obwenzi obuyitiridde. Omukazi mufunire omuvubuka gw'omanyi nti tomumuleetera nti wuuyo. Gwe mumutege funa engeri yonna. Mama somesa. Bw'omumutega. Amukwane. Nakkiriza. Ng'omanya at least ono gw'obeerako n'omugaa gwe tondeetera obulwadde bwe buba tebuliiwo. Kubanga ono omulimu gwe guba gwa kkuumiro. Gw'okimanyi nti omukazi nga ayina akantu kakaliireyo bbali alyako mpola. Adde ewaka nga musanyufu abeerawo n'afumba nga ssente weeri. Ebweru bamukkusa. Olowooza ayina n'obudde obuyomba. Aba tabulina. Gwa magezi g'oleese. Ekisooka kya byonna lwaki tayomba. Abeerawo sekisa amufuna amukkuse ebbali. Ssente ewaka weeri, ewaka awo waliwo abaana be. Wewaka waawangaalidde eby'obugagga mubikoze mwenna. Ebintu bibiri ebimutuuza ekyokusatu akijja bweru. Kubanga ebiseera ebisinga obungi bw'otakola bw'otyo. Omukazi oyo byebyo by'osanga nga bakabagagga gw'omanya abagagga abali mu makooti n'abakazi nga baagala kugabana maali. Bayitirivu. Omanyi kwe kiva? Omukwatidde mu bwenzi. Omulaze nti okitegedde otabuse nnyo omugamba gakati nze agamba twawukane. Temuli bakalu. Ompeeko ebyange ngende. Oba okitegeere. Kakati nga temunnabagabana bya bugagga. Mufunireyo omwana. Omutwalo mukebeze. Amuwagale. Ate olowooza agenda mubeerako buli lunaku. Ekisooka abamukyala akuzeekuzeemu batera kubanga bakuzeekuzeemu abo tebaagala bakalakata buli lunaku mu mwezi ayinza okwagalamu omulundi gumu. Bw'amukubira ku ssimu bw'amuweereza bu message kwegamba n'asooka n'abeerawo nga yenna alinga enva za doodo kabutto kali kungulu kagira kati. Kigamba babasasule n'okubasasula. Mwewale entalo ze mulimu abakazi babattalwa bya bugagga mu abasajja abagagga. Omukazi akupangisiza omutemu n'akutta, omukazi akupangisiza omutemu n'akukuba emmotoka n'okutuka n'ogweri ne bakuziika. Ekisooka yaba yakimanya dda nti gw'olina ne gy'olya, olinayo obumpwankimpwanki bw'obuli eyo ovaayo osanyuse. Tomuwa budde, tomalaako ne bw'obozze, kakati ate n'ogattako okumuteekako stress olw'okuba naye yafunyeeyo. Naye bannange. Naye gwe okimanyi nti abazungu batusinga. Abazungu batuuka ne bategeeragana ne bagaa kati omanyi funayo akawala nange kanfuneyo akalenzi. Ne basigala nga yes. Nga bali mu nnyumba y'emu the even kado. Omanyi nti kibayambako okuresetinga. Olaba omuntu buli lw'ogendako ebbali eno. Ofuna comparison. Ogenda n'ogenda ebbali eyo ne bakola obusolosolo n'ogamba nfunda n'ekyange kanzire ewaka eweekizeyi kyange. N'omusajja naye bw'atyo apangisiza omuwala oluusi amuguddeyo n'akamotoka agenda okutuuka ku geeti akuba eŋŋombe asangayo kijani yakola ebikongoliro. Yakola ekyuma n'akola ebikongoliro ku lubuto n'agamba owaayi kanzire ewa kirawuma kyange nadda. Kakati singa mukitegeeraganako buli omu n'agira ati mubeera mu factory reset nti bwe mwali mwefuna buli omu yali bibye ng'akola bibye ng'alaba beeri ne mwefuna ne mubeera mwenna. Ekiseera kituuse ebintu tebikyagatta. Muddemu mukole mbwe muti katono. Muddemu mukomewo nga mwetereza. Muddemu mutegeere buli omu alabe value mu munne. Ambe wayi kuzunga ebweru naye okweremerako ennyo ne mweremerako ennyo kuleeta ebizibu bingi. Banna ani ayinza okukkiriza ekyo ekintu? Naye nange embuuza gw'olowooza nga bw'onkoowa
nonkowa nti nkaddiye enkulukusa amabeere mugaba nkulukuse nze sikkoowa ng'obwo obubi nabukkulukuse enkokola ziyiise otwanyi temukyali obanga amazzi agakomawo manye amazzi bwe gaba gagenze gabanga agakoma bwotyo bw'oli mu buliri goza nze sikoowa olw'okuba tusirika kati olukusirika kagamba kyokka era oyagala mu mbeera yeyo muwompisiza ntuule ntereere gw'ogende weewulunte leero oli mu Freedom City luli oli ku Africana luli kiki wegembe kizibu kyo mpaka omwana wange empanywe lwaki abasajja muli selfish ekikutta kuba selfish mwana aleese akantu akatono kano mugole gwo wa bino njala kalyesuula mukwano nja balinnya ne ku mitwe ke bantaddeko erinnya sikyali mirembe kati nze kalyesuula naye gwokimanyi entuuko nzibu nazanya mu kiraamo mu Zubairi family nga omuzeeyi yali yatuwasa ffenna bakyala be ye kalyesuula kyokka laba bwe nva mu firimu ne mu byaddala ne mufuna omusajja era nga ye kalyesuula yali eyo nga ye agamba nti ng'akulaba mwe baddange entuuko nzibu kati mu kiraamo yali kalyesuula naye ne watuuka eno ne mu reality ne mufuna omusajja nga weeri erinnya ne ngamba eyo tuveeyo lwaki muli selfish abasajja abagagga tewali asobola agenda kukkiriza eyo ensonga zo ziwuliddwa naye teri agenda zikiriza naye ng'ate mbabuulire ge mazima agakaawa ate gwe musobolera okuwangaalira omanyi ekintu kimu kye mba nkugamba biri byakoma ku bajjajja bw'olaba nga tosobola kuliisa mbwa waka ku lujegere nga tennaba kugoba bukoko obwo bulya obubaatabaata gite etandika okugenda yenoonyiza ebyokulya ejja kgendanga ebinoonye ekomewo naye buli lw'onoogisiba nga ate togiwa byakulya bw'ogita obwo obukoko teyinza buleka ebutuga osanga bwonna ate munaye butuga nga tebulya kakati abasajja abagagga olwaleero kambabuulire lwaki abakazi babatta omukazi ekisooka mukoze mwenna nga tolina ky'olina sente zammwe yonna gye zaava azimanya amayitire otuusa ekiseera oluusi fe abakyala tugumiikiriza oluusi nga ne mu byekisenge ebyo tolikkiriya bulungi n'owasa kyokka bw'owasa ate n'ojooga kakati oyo naye n'omuteeka wabbali kati ne wabaawo ono mukoze mugaggawadde sente muzifunye atandise okulimitiingo ziryako maama oyagala gwose ne busenyi nga sikusena era naawe okiwulidde kyenjogedde nti oziryako omukazi atakuzimbe tosobola gaggawala naye abasajja abamu tukimanyi bulungi nnyo nti muli ku mikisa gy'abakazi bammwe kwe mugaggawalidde nga mwagenda ne mukola lubaale w'omukazi olw'okuba bakugamba lubaale w'omukazi yalina ssente ate ebiseera ebisinga obungi 70% lubaale w'omukazi yabeera omugagga n'okiteekamu amaanyi omukazi n'omugula mu butaano abasamize bakimanyi kye bayita okugula mu butaano yenna akutaddemu ssente tebijja kukola wuliriza ne mugaggawala ate n'oyagala omumanyiire sebo nze empewo zange ozifuula empakasi ewuwo nga ze zireeta ssente omukazi akutta ekirala bw'oba ng'omanyi nti oli eyo wakola ku ssente era omukazi gw'okoze naye ebbanga eryo era naye tabadde perfect oba oli awo walina mwavu ng'olya kiriwo kati oli mugagga olya ky'oyagala omanyi bw'obeera omwavu olya kiriwo obeera oba nkyogere ntya naye obeera kyekikuyitako bwekiti oba osobola
Kakati bw'ofunye ku ssente ofunyeyo omwana omuto oli omukazi ow'ebirooto byo teri musajja mwavu asobola funa mukazi wa birooto bye taliiyo babafuna naye taliiyo babafuna naye baba omusajja omwavu omuvubuka omwavu billahi talla tosobola kuwasa mukazi wa birooto byo kyekyo kye bayita okulya ekiriwo bw'oba omwavu olya kiriwo bw'ogaggawala olya ky'oyagala teri musajja mugagga ateebakangako na mukazi gwe yali alooseeko teri musajja mugagga gamba njagala gundi mumundeete ateebakangako na mukazi wa birooto bye onfuna kakati eriyo abakazi abamu nga toyina mulaga nti wawasa ajja kukutta n'omukazi amutte n'obwana abuloge busiraane bujeere satisfaction of heart waliyo abantu ng'okulumya kimuwa essanyu kakati mwe abasajja abagagga bakyabatta kubanga mukola ebintu mu kujoogereza omwo mu kwagala okulagako nze kino nkibagamba ate sinza asoose obutaba n'amaanyi agamala nako kujoogereza anti bw'oba togalina ate tondaga nti okwana osula ebweru tova mabaala bakubira amasimu ogatugumbula tova kuzisafaari na buwala nze nakugamba omukazi asobola okuteekako bambega ku mulimu w'okolera oba ku dduuka lyamu oba ku store oba ku factory ng'oli awo nabo naye nga ne screenshot azirina ebifaananyi babikuba abirina oyo ye mukazi kakano kayingidde wakanuke kayingidde kanuke bwedda kaali nako kuva ku makya paka ssaawa 8 bakyabatta abagagga kakati olaba omwana akuwa buwi tuition we n'omulya bitwalo 8 n'akusanga ng'olina akawala n'akusala akambe kati olwo bali abagagga abo bano b'owulira bali mu makooti b'onusima bamusanga kukubo ng'ajooginga ne bamutomera omukazi akutta nze kino ekintu nkibagamba bakibagambagamba ddaka nkibaddiremu omusajja yenna ng'omanyi nti Katonda yakutonda oli musajja nga toli musiyazi naye ng'omanyi nti oyina madaamu ewaka toli wangula lutalo na mukazi anti oluusi enguzi naye we mugiyisa siwa eyaawa bwonnema mu buliwo nkulya mu mwoyo physically bwonnema nkuttira mu spiritual waliyo n'omukazi ng'akutunulira bw'ati n'amanya nti mateeka tajja kusobola ogenda teekayo ssente mu ngumi takusobola n'agenda n'akukola ekintu n'ofa mpola n'akutambulira ne bakusimbamu ejjini ne likunywa n'osooka ne weebaka ne ku kitanda emyaka 6 n'ofa era ogenda okufa nga ne ssente kumpi ziwe tekisoboka era aba ne pulaani nanti omukazi oyo bw'ati asobola n'okujjanjabira omwaka mulamba n'abagamba kati daddi ebimuluma birabika tubitegedde katumuze ewaka tugerezeeko eyo ate nammwe ne mukiraba nti ebimuluma ddala si byabasawo ne bakuteeka ewaka bwe baleeta ebbombo bwe bakuyiira bwe baleeta omwetango bwe bagukkuba bwe baleeta bwagira n'aleeta omwennyango ye mwenyango tegwokya n'agukwokya ebikuli bikubuukemu paka lwofa takkiriza na ssente zikwonoonerako kuba ye aba amanyi ekikuluma togezangako kwagala okukakasa omukazi bw'oba oli eyo ng'oli musajja nga totya mukazi kati nange ate ntya ggwe after God after God fear a woman omanyi Shaggy ayina oluyimba lwe strength of a woman ayina kavasi ke yayima n'agamba nti sometimes he wonders if God is a woman and indeed God is a woman why fe tuyina poto eyitamu omuntu n'omwana we yebuuliza n'agamba yeebuuza lwaki erinnya God ne maani balina eleta 3 zenkana kyokka ffe tulina woman Satani
ne woman mwere nenye kakati era kati nze kino nkibagamba nagamba tamanyi lwaki kite God is a woman Katonda mukazi oba sikyo mu bw'okubeera omukyala tulimu ekitundutundu ky'obwa Katonda. Why? Olaba amazzi gaga gonteekamu n'enzaala bw'oba nga ogeesigalizza okuggyako nga bakusaze wano oba wano ne bakuteekako ekituli toyina nawe osobola kulerera mwana mundayo n'abukutiramu ovanga ku muntu gw'oyita eno n'oyiwayo akatonda bwe kati ye bw'atuuka okukazza nazza ekintu ate nakyo ne kikula gw'oyo tomutya Katonda omukazi oyo gwe nga watuuse omukazi gy'azaalira tosobola kuddamu mweggala bw'oba toli wa mutima nanti omukazi astretchinga n'ava ku kantu kano mw'obadde oyita ng'oluusi tojja nawo n'akola bw'ati omwana n'ayitawo omukazi asobola okuyisa mu ppoto ye omwana wa kilo 5 kilo meka 5 ate n'akulaga nti mu myezi 2 poto ekoze eki ezzeewo kati oyo bw'oba tomutya nange nkutya anti kye kiri ky'omwana kye yagambye ekigambo satani kinereeta meka ebyo biveeko ate lwaki va ku logiki nkuwa reality nti poto tatya mukazi mwoyisa akantuko nga mu diameter kali 2 centimeters muyitamu omwana wa kilo 5 ng'aliko buli kimu ate bw'amala omufulumya ne wayita emyezi 2 omuntu oyo naddawo bw'oba tomutya nange nkutya after God fear women era nze ngena netunulira abasajja nga bagamba abakazi basiru omanyi abakazi basiru basajja mmwe mbagamba nze Rahuma mbagamba abasajja we mukoma okutegeera abakazi we batandikira kyova olaba bakugamba nti omukazi ne instincts ze tozibuusabuusanga nanti ngenda okubuuza ekintu ng'olredde nkimanyi naye nga njagala okkirize weetonde weegaane manye nti nsuza musontwa ndabe ekyokukolera manye nti nsuza omusontwa njiye nkukoledde ki nkuteereko mu budagala mu mmere oddukanemu ennaku 3 sikumutta nsobola okuddukanya ennaku 3 nga tasobola kuva wali newaka ne wakulema okuva nga buli lw'ogira nkona gundi bisako dayiro wange ne muteeka mu nva ne nkonayo bweke 5 ne nteeka munodduka n'ennaku 3 n'oluuzinga kilo 5 ng'oli awo kati nze gambye oba totya mukazi nze ntya ggwe atatya mukazi abakazi bano mubalaba sajja bannange mwe mukoma otegeera ffe we tutandikira sajja bannange lwakubanga kiri kyatutonderwa nti mwe muli batuteekamu ekintu mbu twava mu mbiriizi zammwe naye nze waliwo olwendaba nga waliwo omusajja wa mbiriizi 4 naye ng'alina omukazi wa mbiriizi 6 kati awo simanyi era oba wava mwoyo era n'oyoyo embiriizi zaawaba dda gwalaba bubi kakati producer wabeera ng'alina omukazi wa kilo 85 nga producer alina kilo 4 olwo lubiriizi lwe lwakula ng'ate baalujja mu ye kisiru gwe tokimanyi nti negwozadde akukubira eŋŋoma nonno si byagwozadde bino byayakuzadde naye no munnaye kankubuulire abasajja abagagga abo mubanenyeza bwereere mukazi yenna ali eyo ng'awozamu omusajja biki ekiteeso kyo ky'oleese kituufu mubafunira mubatega abasajja oba si kyo mutuule ku mmeeza emu. I've seen a family in Bunga bannanga olugambo
omusajja yagamba mukyala we namuga sigenda kugoba mu maka gange mu makaago beeramu abaana bakule nga balaba ddadi naani ne mami twawula ebiki era baabyawula n'amugamba funayo omuntu naye make sure nti you're not seen anywhere with that person. Okitegedde mufune bweba trip ya Dubai gende eyo oba omutwala Nairobi buli lw'oyagala obeera naye mugende tokigezaako n'olabwako ewantu wonna n'omuntu oyo kubanga ekitiibwa ky'amaka erinnya bigenda kufa. Omukazi n'asooka n'awalira bane ebikazi tuli bisibu mu erudda mulaavu naye yatuuka n'amufuna kati ono omwami omuwala gwe yali afunye naye gwe yali awasizza omuwala oyo akola na ku TV sigenda muwogera gwe yali awasizza agenda omukebera DNA abaana babiri be yali amuzaddemu nga bonna tekuli wuwe after 6 years nga ku baana babiri tekuli wuwe bona yeye alina gwayagala anti already baatuula omukazi ndoza omukazi yateekawo embeera tugabane ebintu ze tubyawuzemu njagala divorce ng'omusajja alaba tekikola kulinnya n'ekitiibwa kyalina tebikola n'amugamba kati ekiriwo kye kino omukazi atandise okugenda mu mabaala ava mu ssaawa 7 omusajja babimugamba jjukira takyabeerawo yawasa yadde n'amugamba kati omumanyi funa naye wenjogerera omusajja yadde ewaka naye omukazi yamulema okuzza omutima era akyalaba omuntu we ono simanyi bw'akyandolinga oba omukazi yamulimba nti omuntu twayawukana kuba ye bwe yamala obeera disappointed kw'oli omuwala yamala nadda ewaka n'atuula naye kati nze olwedde nze mmaze okulya ku mubisi gw'enjuki eri ate onnyumiza mbu n'amenvu gawoomerera gwe tobyawula kyotegeeza kikimu ekyo kyotegeeza kikimu ekyo nfunye omuvubuka omuto oŋŋambye mmufune amaze obbikola byonna mbitegedde sigini kyanjiyeeko ate ng'ojja oŋŋamba ate ngomyewo kyenkugamba maze okunuuna ku mubisi gw'enjuki ate oŋŋambu n'endiiza awooma kyekimu leka naawe tebisobola kufaanagana naye era kyekimu ensonga y'emu kati nga bw'okiraba bwe kiri mu sayidi y'eno y'abakyala n'abaami banenya naye neera n'abasajja waliyo abasajja ababeera eyo ng'asobola kubeera n'omuwala era nze nsaasira abasajja mmwe mwenna naawe weesaasirire osooka owulire wensaasira nsaasira abasajja mmwe nga muli benzi nga muli bafumbo naye nga muyina abakazi bemufuna kaŋŋambe bava kambe ayinza okuba ava Kaseese ayinza okuba ava Ggulu oba Soroti naye mujja musisinkana wano mu kibuga n'ofuna wooteeri omulaba misana kawungeezi n'okola ki n'ogenda ewuwo manya buli bw'ogenda asula na musajja mulala si bonna kyokka ate abasajja babikola manya bw'ovaawo n'ogamba nti ŋŋenze waka nze nakolako ku hooteeri ku reception manya bw'oba okikola si bonna kyokka ate abasajja babikolera ddala kaliko ogambe nti si bonna n'abasajja si bonna gwe nkunyumize nze nakolako ku reception omusajja yajjanga n'omuwala ng'abeera amuleeta awo bambi girlfriend we buli kaseera kati oba ku olwo ki ekyabaawo we basisinkanira kirabika ku olwo omuwala omusajja yali bamanyi n'okuba ruumu yaffe togigaba leero sebo beekwata n'ebisenge bya hooteeri kakati munnange ng'omusajja nga bajja kati bwe bajja omuwala teyalwayo nnyo n'avaayo okimanyi nti Gayi yakubira omuwala omulala essimu n'ajja mu luumu y'emu kyenkugambye abakazi abawala babikola nkugambye Gayi ate awoza bawala anti kyenkugambye n'abawala babikola omanyi nti nno yayita omuwala naye n'amukozeseza mu luumu y'emu kaakati omuwala oyo yali asikaali waffe ku hooteero
oyo muwala yali yamufunira omulimu wano ng'amumanyi kuva eri waabwe ku kyalo n'amukubira n'amugamba waayi omukulu tomugjeemu namugayi mugjeemu namugamba mukulu alabika olese tamatidde nti ate ki nti alina omuwala gw'ayise yayita ekiwala nga kirina amanyuma kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 anamunya 7 Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugongo gukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso oba ogitta kuba bw'agamba 3-4 okimanyi nti abasajja basobola okubeera ab'omukwano 5 nga bonna bakozesa hotelo y'emu oba logi y'emu bw'aziga akafuna mugamba waayi nafunyeyo ebisulo muganda wange binyirira ebiyigo bifulashinga bulungi amasuuka bagala bulungi ebitanda birungi tebikaaba gurupu yonna ebiseera ebisinga eba egenda mweyo loogi era nze njala nkubuli nange ngezo okugamba nti abawala babikola ebyo nina gwe wali olaba omuwala ogenda nakugamba nti agenda kuva Masaka ajja kujja asule nakonga 2 oli musfumbo n'omulaba emisana kaakati nno gwe kimanyi bumanya nti bwebutuuka akawungeesi wabeerayo kyali ate kyali oyo asasula ruumu eyo naye nze omusajja andiira ku lugendo olwo lwonna olina okuba nga ssente tompa za wano kuba kuwa $. Tosobola kunzija wano ntwala ondiira ekisolo mpe siringi tekisoboka zino okuba $. Euro ne dola kati egudde ebbeeyi oba oyagala euros naye abasajja muve ku bakazi nze ntambuze ekisododo ekyaliri pazo nze ntambuze ekibugina nkijje ku Kampala nkitwale Kabaale olina okuba nga tompa muza wano ne kuba $. Era mu Olugayi nga lumu yali atabuse nno agenda lumu abeera n'omuwala akyuka akola kyagenda ngamba akasoke ngende nja kukola kinja kukomawo nja kulaba ku makya nga ngenda kukola kati ndowooza aba yatuuka yo ne yeerabira ki kakyako gwe naawe akasimu kalimu atuukaawo ng'akola ki ng'akyuka ng'akomawo kati kumbe bali abawala baakitegedde dda nti omutawaana gukoze eki bamugamba bagezako muziyiza agamba kiki badde nina kye neerabidde wali wembadde naye gw'obadde naye afulumye agenze tubadde tumanyi mugenze nti agenda kusula wano agenze gamba akamulinde kati bano nabo ne babivaako ng'omusajja tafuluma adde kumpi ne ruumu kamulinde ng'ekisododo nekibugina agamba naye yali mugumu yagamba kantuule n'atuula omusajja yamulaba ng'afuluma namugamba gwe toweekooya gwe sooka okwate sente zonna ezasasudde wano n'ezitambuza omuwala zonna ompe buli kimu oba oyagala emirembe muwala yafukamira bufukamizi n'agamba taata
asira namugamba gwe toyogera nakwogera gwe sina kyenkwagaza ngaddayo akubalire sente zonna zemuteekamu ozikwata ozimpe wano abawala ba hoteri bazze guest house begayirira omwami abagamba naye nkubuulire abakazi abamu balabika tebazanya matatu nga bato amugamba onina kyenkoze nedda sina kyenjagala omuwala kati mumaze sawoze ninze kyenjagala refund eyo bagiyita refund naye ng'asaba refund yaliddeko teyaliddeko ate aba yalidderiddeko dda kati refund yaki amalako akoyagala kumala ono akajanja empozi ekyo naye ng'omulenzi naye omunenyeza bwereere ayamukubidde kujja kutegeera nti waali ani lindako tosooka n'odda mu kiyigo n'ogaa naye lwaki bayise substitute kubanga omanyi tufe ba substitute b'ekikyala ekibaleesa byanjawulo fe substitute ogenda omuyita nga eyasoosemu ku first 11 ali injured nga bamutwalidde katanda omanyi omusajja atuuka ekiseera nga buli lwayingira ekisaawe bamukoona mu injury n'addayo kyokka ate mmwe ba substitute abammwe mmwe just mubeeraawo nobeera oga kino kigonda amabina njagala ekyo akati onadde wano n'akalubyemukko naye bannange obwenzi butawaanya muve ku bwenzi obwenzi bwo busumbuwa ate nze mbabuulire obwenzi buva ku butamatira kubanga ekyamazima kiri nti mu nsi muno tewali musajja gw'ogenda kwebaka naye ogambe nti ono yasembyeyo okuwooma taliyo mu nsi muno tewali mukazi gw'ogenda kwebaka naye ogambe nti ono aggaddewo liigi awo MC w'Emagombe we yayogerera kasagazi ku bakazi kubanga omanyi lwaki nsobola okubeera nga nze bwe mbeera mu relationship senda bwe mba nga nina omuntu gwe nnina senda and I choose wisely women choose wisely babuulira amara kuvaawo bwe tuteŋŋana ŋŋambuuka n'omulala naye sibeera mu relationship multiple relationships sizisobola newamani n'ekibuzo bankwata nze onkwata olaba ku bulalu bwe ndiko nembeera mu laavu 2 bankwata naye okabuuze wamu kibuuzi kiwanuuzibwa mbu abakazi asobola kubanga alina omusajja omulala ng'ali awo pembeeni amanyi kino ekintu ekibeera ku mazzi kino bakiyita bate kiddo ekyo nga yabeerawo bubeezaawo kiri bwe kityo amazzi tekirina bwegigalaza naye nga kinywa amazzi era amazzi levo gy'ogasanzawo gabeerawo kibeerawo bwe kityo nga ye nga bw'agira n'amukoberako akasimu bw'agira n'amukoberako akasimu naye kasita wabaawo okwewunza kwonna kwenyinza okiyita bwe ntyo kiyinza okuba kigambo tekinyumira abantu bonna naye kasita wabaawo okwewunza omukazi oyo kakana ng'abuuka n'oyo kati akagambo next okamanyi bakoogera ddi producer akagambo next bakoogera ddi abeerawo nga omanyi we mugenda okulaba dokita mu ddwaliro bakola obutebe obuwanvu kati wabeerawo omulyango awo kati nga babagamba buli ajja mutuulaawo kati nga nansi abagamba ono ayingidde bw'afuluma gwe ng'okola ki ng'oyingira next mbulaba nga babuddukako nga naddala nga bakebera HIV next babatta next ono ogenda kulaba ng'asituka ddeno ayagala gwe sookayo next kakati oyo bw'atyo kitengejja abeera akola ogwo gwa next gwokimanyi nti eriyo omusajja akwagalira omukazi naye ng'agamba kale lwaki singa bayomba mutwala anoonya n'engeri y'okuba spiritual nga bwe wagamba nyinza n'obbasuulamu awo omutaama
omusajja abakumira omutamba nze nina kati kambabuliro era abagamba muno omukazi omusigo kyemmaze tukutegeera ng'omuntu nga yagadde mukyalawo asobola n'okubasindikira obwavu mu maka ate kati obwavu waliwo ekisinga obwavu olwedde eddogo nga ddyo lyokka akati kambabuulire bwe mubanga muli awo nga muli mulaavu yammwe muli baavu muli mu ddogo omanye eddogo teribeerera essaawa yonna mukola ki mutabuka kati obwavu bwo bwennyini nga bwo jinni ddogo musambwa lubaale jembe anti omukazi obeerawo ng'obwavu bwekulumya obulungi toyinamu yadde emitwalo 2 mu nsawo n'atandika ne banne ennaku zino bwenkalanga mukena nkolokoota nowulira nga obusungu bukutta omukazi ono bannaye oba kiki talaba nti siina ssente talaba nga nfaayo talaba nga nkola n'onyiiga agenda okugamba kawaayi munnayanda we yawajja eyambudde naye wagikasuse wali abaana bwe banaayita wano ku luggi lw'ekisenge ne bagiraba ne mutandikirawo ne muyomba bwavu omukazi asobola obbeerawo alaba abakazi banne baasibye akaviiri ezize zimaze emyezi 3 ku mutwe teweenyeenya nanyiiga ogenda omugambako n'atandikirawo n'abwatuka bwavu obwavu bwo bwokka ddogo ovalaba mukazi w'omwavu kati nga kumbe n'oli ali mu kumwekubisa obusimu buli kadde Moses Matovu yayimba atya mukyala w'omwavu abagagga aze ndakugamba bw'oba omanyi nti n'oli musajja mwavu ng'olinayo boosi wo nga mugagga banaye abaami musembere wano bolikyalo disembera bw'oba omanyi nti oli mwavu ng'olina boosi wo nga mugagga togezangako n'okola ekyobusiru n'omwanjulira mukyalawo soka abaavu baba n'obukazi obulungi boosi ajja kulira omukazi ogwo omulimu ogenda tandika gukuumira mu mpale ya mukyalawo anti kati ekiseera kituuka n'amuga ati gira nankani akati munaye omwami nze bawonze byakola sikyabitegeera emirimu tegikyatambula bulungi mbadde ngamba oba mukyuse nedda nkakati abantu abamu baatuuka waliwo baatuuka nga sente si kizibu akuteekamu ne tripu ye Dubai kumbe gw'olowooza ogenda Dubai kukyakala kumbe asigaza kintu abasajja balina ssente kakati nze nkugamba wano e Uganda waliwo abasajja abalina ssente etali ya single S double S ssente ezigumidde ng'asobola obbatwala ku trip mwenna waliwo wano abasajja abaagala bakazi b'abandi ng'amwagala n'abaana be ne bbawe bonna ng'abamwagalira omusajja okwagalira mukazi wo naawe n'akwagalirako n'abaana bammwe n'abaagaliramu kwegamba n'amwagala ne famire n'agimwagalira owaza omukazi ennaku zino mu kikuuba eyo bitambula sikyabonaabona na fizi ogenda okugira oti ng'ataddeyo darling bakwagalira famire abasajja we bali wano abalina ssente nga yo kuwa $50 eza dola buli mwezi zikole ku bizibu byo si kizibu sajja temulina laavu naye gwe lwaki abantu bonna abakazi buli avaayo abasajja tebabaagalangako nsonga kibava ku kyebyo naye nze nange embuuza muva ku ki abasajja mukakasa mulina laavu mwali mwagaddeko n'obeerawo noga nti njagala omukazi oyo naye gwe omanyi kikitegeeza okujja omwana w'abendi ewaabwe n'ogamba nti kaneeweeyo mbeere naye omuntu gw'otakuze naye kati kankubuulire kino mu ntegeera eyange n'entegeera ey'abalala bategeera nga nze men don't keep what they love they keep what they like mwekyo abasajja tebakuuma kye baagala tebakuuma kye baagala nti mukwano bakuuma kye baagala nga bakyetaaga kugamba abakyala babakuuma lwakuba babaagala naye si mu mukwano akutunulamu n'alaba ebisaanyizo 6 ng'oyinako 4 n'akuwasa nga mukimanyi muba temubiweze okitegedde
naye omusajja mbu akwagala nnyo ali mulavu naawe tekikuwashuwala ensi nti agenda kukuwasa. Okimanyi nti abasajja okwagala kwammwe buli ssaawa kubeerako ekikwampulifayinga. Kyova olaba abakazi bali bagamba bakomplaininga mbu abasajja tebatwagalangako. naye bo be babaagala. Wuliriza. Bw'otunula nezo n'abo nze kano kankasomesa abakyala. Buli abadde alina ekibuuzo ekyo ng'okyebuuza naye abasajja bano baali batwagaddeko. Abasajja okwagala kwabwe eva kubeera amplified by something. Mu bwongo bw'abasajja bwe mubaamu pie chart. The smallest space mu pie chart eyo eya 2% yeriko okwagala. Twala eri. Gekomyawo. Linda konsomesa abaagala okuyiga gwe bireke toyagala kuyiga. Kaakati lwaki? Nti ebiseera ebisinga obungi ensi eno yetooloolera ku basajja. Muki? Bw'okula mama we alina byakwagala omukolere. Bw'owasa omukazi 80% of her needs azisuubira mu ggwe. Bw'akuzaalira abaana 90% 10 lye yeesigaliza liba liri eryakussa tetovunaanyizibwa ku kussaakwe. Okitegedde? Ku mulimu gy'okolera abakozi bo gw'olina obbavuga bizinensi esigale ng'eyimiridde. Mu mikwano gyo mulimu be wawola, mulimu abakusuubirako obuyambi nga naawe obubasuubirako. Kakati ndaga wa wenzija wadde 30% mu pie chart y'obwongo bwo. Ebeera ekyo kibeerawo mu butuufu bwakyo oba nedda? Mu butuufu bwakyo. Anti nkugambye nkisomesa bakyala abali eyabagamba nti abasajja tebatwagalangako. Ekyo gw'okyogedde. Ekyo gw'okyogedde. Kakati omusajja ku 2% muno mulimu okubeera nga buli lwawulira nga omwoyo gw'okwegatta guzze awolavu weerinyira. Omwoyo gw'okwegatta gujja. Omusajja asobola okwagala okulya enkya n'atandika leero okukubira essimu. Baby. Okitegedde? Baby. Kasita amala okulya bwe paba ng'osooka ate pie chart nga wano ku 2%. Kati ate eyo pie chart bwe banga erimu n'akalimi nga katambula bwe kakulookinga wano mu 2 aba ayagala kwegatta. Kati awo watandikira obwongo muli mu kabokisi ako. Njagalani mu kikuubo mama w'abaana musawuli yako Rahuma. Kakati engeri gye ndimu saagala byakunyumirwa nnyo. Njagala just kwejjako kyoyooyo musawuli yako ono. Oyo yabajja. Oyo bwe namuyita ajja kujja mangu. Omusajja ayagala okukola omukwano tanoonya mukazi ajja mangu. Anoonya oli amuwuliza obulungi. Omusajja ayagala okwegatta essimu agikubira oyo gwamanyi nti bwamuwa eddakiika 2 aba amutuuseeko. Omusajja ayagala okukola omukwano akubira mukazi amumatiza amuwuliza obulungi n'amumatiza. Nga bw'onogamba nti bw'oba enjala ekuluma ng'oyagala kulya mmere ennungi olina okunoonya restaurant efumba local food ennungi. Kyokka omusajja ayagala okwegatta obwegassi mu bakazi bonna baba alina nga ne maama w'abaana kw'omutadde akubira mukazi gw'amanyi nti mu ddakiika 2 agenda kuba amutuuseeko. Lwa nsonga lwaki nteekamu maama w'abaana? Osobola okutuuka ewaka nga maama w'abaana waya zaagasse n'akumma kyokka gw'owulira okola ki? Oyagala. Kati alina kkubira oli gw'amanyi nti bw'anaamugamba owange okola ki? Mbadde wano ntudde wano bakasitoma sibalaba nti ngenda wano makindye ku ki? Wano makindye ku wine bank mu ddakiika 2 osooka okuntukako bakasitoma baamubuze dda ayagala ssente. Abazze. Yagugwa.
kakati tekyali musajja akola mukwano na mukazi ate n'oyo aba akimanyi nti wamukubiridde bulungi nnyo guba guggwa era bwotyo bw'ozza omuyisa era naye akimanyi nti goli wampankuwe abakazi bategeera lwakuba basirika omukazi asobola okubeera naawe n'akimanya nti goli wampankuwe era ng'abeerawo n'agamba ye obwavu bunuma kale singa tonaza nkubirako nandikiwaddeko ne kimpaaya 2 n'ennyongera mu bizinesi kyokka era naye ayina owamukubira n'agamba nja kulaba kamogo oyo ankola ebiriyo okitegedde kakati abasajja mu payichati yaabwe 2% yeri ku bintu byebiri mu relationship n'omukwano they are just amplified era ku ssaawa eyo charge akalimi bwe katambula bwe kati awo ne katasongawo abajja kuyitawo alowooze bizinesi alowooze looni gy'alina mu banka alowooze fees alowooze ebintu by'alina mu container alowooze omusolo alowooze amatafali bali mu kuba amatafali mu ttaka mu poloti kyokka ate enkuba etonnya okitegedde bakyala muyiga abaami be mulina kubayiga buyizi muleme kutawa kakati abakyala abafumbo ekintu ekibalema okutegeera nti abasajja bwayagala abakazi b'ebbali naawe bwakwagala n'oluusi bambi nga tabalina olinga bambi nga tabalina naye enjawulo eriwo eri emu nti oluzzi luli mu poloti ye ne bwayagala ku 8 ogw'ekiro agendako n'asena kyokka oluzzi olutali mu ttaka lyo we bakusangako ku 8 ogw'ekiro bagamba tukuta omusezi onoonyaki okitegedde ate oluzzi luli mu poloti ye ne bw'anaakebera mu pipa nga temuli agenda mu poloti ye muli asena adde ayambuke waggulu we gaba tegali mu poloti yo olinda bukyoli okugenda ogasene kakati okwagala kw'abasajja tekulinga kwaffe abakyala mwe muddira ebisabye muyina okuva eri mu kuzaala abaana ne mubireeta ne mu laavu abasajja tebalina eyo laavu etiiriika genetikale tebagirina era n'ebyo by'owulira batweyisayisa bebi bali mu kyeyigiriza because kyoyagala okulaba actually ofuna bufunyina mukisa okufuna omusajja amanya nti ono ayagala mubiriitiriza n'akubiriitiriza tebalina budde kigambe aba bali mu mbeera eyo nga kisuse tebali nomu si basajja batuufu kyenkugambye nti akyeyigiriza kubanga yategedde nti kyoyagala okuwulira okitegedde ayagala nakitegeera nti oyagala obeerawo akwate kutu kalevu gwe n'olowooza mbu ali mulaavu ayagala kwegatta kati okitegedde kyenkugamba abasajja ngenda kyogera mu luzungu kuba lwe nsobola okukinyonyola omuntu n'akitegeera men don't keep what they love eno bagiyita kalakata they keep what they like okategedde kyayagala osigaza omanyi ebintu bino byonna biringa bifaanagana lwakuba tetubiwa budde olaba obeera n'engoye n'otuuka n'ogaba nenina engoye nyingi ngenda zigaba engoye zisusa obungi olwo oyinayo empya z'oguze okimanyi mwezi engoye enkadde z'oyagala okugaba oyina z'olondamu n'ogaba kitete kyange kino nkyagala nnyo kigira kisigala wano nga nkiraba nja kugira mmale nkyambalemukko kyokka ng'ate mu byogaba mulimu n'ebipya okukisinga naye empale yange esaati yange eriyo yakutte mugigabe eyo esaati byonna bifulume n'oyita bano nobaga mulonde engoye naye esaati gimpaleeteretereterete kakati be basajja tebalina nnyo mulekwano gutiiriika kiba kizibu n'ogukulaga era oyinza okubeera awo n'olowooza nti omusajja takwagala naye nga ali awo by the way men don't know if even they love or not tebamanyi kyova olaba bagundi relationship coach bagamba you will keep a man who is willing to be kept bwakeera ku makya
n'agamba kati Rawuma gwe njagala okuwasa. Ayina ensonga ze lwaki yakuwasizza si mukwana ebiseera ebisinga. They don't marry for love. Tebalinga ffe. Ne mwina love etiri naye gwomanyi ffe love gyeva. Ojja kufa bw'ona omanya. Okubaya n'ekitonde ekikazi kyasiruwala. Naye era mulimu ffe abagezi. Ng'oggyeko naawo. Nanti kaakati singa evaawo singa abakasajja bamu abavubuka tebabasigulako bakazi. Ekireeta kiri okubasigulako bakazi seeta aba amaze ozifuna. Si bonna. Kati ng'ate anoonya amuwa. Nze ndabyeko abasajja abagamba nze omukazi wange muwa buli kimu n'emmotoka nagimugulira n'amafuta nga muteeramu. Naye namusanze nga yagenda mu kazigo n'omuvubuka. Abo bangi. Atalina kyamuwa golooza ki? Olowooza aba tayatidde abo tebatya bwavu. Batya butamala. Siwulidde? Omuvubuka asobola okukwatira ku mukazi n'amulinyisa Mount Everest n'amusigula. N'aleka ssente n'agenda. Kyokka ggwe omuwala ne bw'aba mulungi atya nga munde yayokyanga hot plate tasobola kujja ku mukazi wa nnyogoga. Omukuumira eno n'ono omunyogovu n'abeera eno. Nanti ng'obwongo bugamba nze engeri gyanjokya gye mwagala malayika alina n'abalala bayokya bamwagala. Ffenna tuliireko awo ekinnyogoga kyange nkireko bw'omu. 15 kibeereyo eyo. Men. Sinaga mutwala wange kugwa ddalu. Kati nze bwe namala obbayiga. Temukyannumya mutwe. Kuba nkutunuulira bwe nti ne mmanya kati ono alina ebisododo ono ebbali. Muwemu obudde asooka y'ekyange. Ogenda okulaba oba bimutama. Omanyi abasajja abakazi babaddanga mmere. Kyova olaba akuvaako n'afuna omulala n'amuvaako n'afuna omulala. Abakazi babaddanga mmere. Nze omusajja tannumya mutwe. Byannumanga luli nga nkyali muto naye kati nakula ne mbitegeera. Amudda. Nika wasita wakugaseko eri tunaakusobola. Nze ndaba olwaleero oli mulala si ye gwe manyi. Yenze. Yenze. Anti tebaagala biwulira ate we tuba tubibagamba. Omusajja bw'atandika okwewulunta mba mulaba. Ate n'omusajja yeewulunseyo wiiki naye tabula. Nanti baba bamutambuzzaayo wiiki era olumala okulya ogenda okulanga akomyewo ewaka abanga puusi. N'addayo mu mmeeza bwe yeetooloola bw'adda mu kabadde bw'agira ati bw'aba atambula n'alaba akalala n'asooka n'akagoba olukalya n'adda eka. Kati nze yannumya omutwe. Busiira bulungi mweraba.